agakagwawo ebintu si birungi. Akabenje kagudde ku mbuzi, akabenje kagudde ku mbuzi ku musanvu. Kakati nno ababooda bandibanga balugendedde mu gyosinzidde nkubuzaako webale nnyo webale ddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Nkugamba subscribe nga sharing nga commenting agenda ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediatv.com, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter n'emitimbagano emirala. Tweyongere okubanga tukolera okufeffetta okw'omuzinzi era okw'omuggundu gyosinzidde mwana wa maama, mwana wa taata. Amawulire agaliwo kaakati wetujidde ku mpewo nga bw'ogenda mu maaso okubanga olaba awo emmotoka ey'ekika kya Fuso eri ku nnamba UAP 732L bassebo ne bannyabo eremeredde omugoba waayo bwetyo ebadde etisse kasooli n'esaabala ebidduka ebyenjawulo awo ku luguudo lw'Eggayaza ku musanvu oba awamanyiddwa ennyo nga ku mbuzi. Era bwe twogerera basajja bakulu aba boodabooda nga taasulewo taasiibewo yali ku mimwa. Baana ba mama, baana ba taata, wano emmotoka eno eremeredde omugoba waayo gwa mpuliriza naawe ndaba esaabadde bajaaji eri ku namba UEU M34M bwetyo neyambalagana n'emmotoka ey'ekika kya taxi UAW 092M bwetyo neyambalagana n'emmotoka ey'ekika kya Benzi UAN Noti 577G neziyambala wakati mu ntiisa ey'ekitalo. Of course wetujjidde ku mpewo nga bw'ogenda mu maaso okubanga olaba embeera nga bw'eri awo. Kabangali ya poliisi ng'etwala abavubuka bano aba boodabooda kyenkana abafudde era nga wekunaaba akaawona kanaaba kakisa naye nga bassebo ne bannyabo ebintu si birungi yadde. Ensonga bwesito bwe ziri. Kano akabenje kagudde awo ku musanvu oba wosobola okuyita ku mbuzi mayiro 7 ku luguudo lw'Eggayaza nga wakava ekiteeti kawe nnyini nga kaguddewo awo ssaawa nga 12 era bwe tujjidde ku mpewo ng'akalipagano k'ebidduka ate keeyongedde okubanga kamaanyi. Ensonga bwesito bwe ziri tukyayongera okukolera okufeffeta. Subscribe ng'oshalinga okomentinge. Yenze Ssemaganda Moses Soap lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.